Tibasasula n'aba police. Era n'obujulizi mugenda bulaba mu kooti. Nti jangu sebo nkube nkuwe kino. Gwe nambyo we naalemu gwe baleeta bw'oba oli musiraamu ng'osiiba ng'oyogera ku TV mbu wawangula genda oli emmere tosiiba. Mayi Museveni singa banaakola obukodde bwe bakozesezza e Kawempe mu by-election y'e Kawempe Buganda eyinza obadda mu ngalo. Bano ba mobilizer ba NRM mobilization gye bakoze mu Buganda bukyanga kalulu kaggwa yabadde mu kuwamba abaana ba Buganda kubasiba kubateeka mu kooti z'amagye okitegedde ebyo bye bakoze ebyo bwaba nga baagala identi NRM bira biri mu kaga Buganda bagirina bagenda gifuna kuba bakoze bulungi bebe banyikize naffe ffenna mujjenge no ku radio mutuwambe mukube musune mwoche eyo kyenjo kyo obuwagizi mugenda bufuna mu Buganda. Olunaku olwaleero mbadde nina okuziika kw'ennekkaanya okw'omuwala ono eyafiiridde mu bbaala. Omuwala oyo taata we w'amagye. Bwe ntunuulidde amaziika gali nina ebintu ebinzijidde mu mutwe. Ne ndowooza kw'ono omuwala wa Kigongo eyavuganyiza ne Elias Luyimbazi Nalukoola mu kalulu k'e Kawempe. Ebigambo byayogera bw'avuddeyo n'agamba nti aliwiringa ogenda mu kooti kubanga akkiriza nti babba akalulu ke. Era agamba nti abantu bangi ab'opposition babeerawo ne basasula ne poliisi ebakube okutta obululu bwa NRM. Nensiriikirira nina kyenzigyewo ekyokuyiga. Nkiddamu oyinza okuwebuuza Sajjimerero ng'otandikiddeeyo njagala ogoberera emboozi eno. Omanyi abantu bangi bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe. Era mu ngeri emu batugamba nti Katonda gw'aggyeeko ekisa kye amuziba matu na maaso ng'ebituufu takyabiwulira n'ebyo ebirungi eby'omugaso takyabiraba. Genda kubeera nga tugoberera ensonga eno. Mu ngeri emu nsonga endala gye njagala tutunuulire. Waliwo ebigambo ebiri mu kutambula ku mutimbagano naddala ku mikutu egy'enjawulo nga gyoleka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama ng'agamba tebalina ssente ziteeka Council Luyimbazi Nalukoola mu Uganda National Gazette oba mu kyapa kya gavumenti. Era conversation eno eggwanga agamba aba NUP bwe mba muyina ssente muzireete ffe tumuteeke mu kyapa kya gavumenti. Kino kitegeeza ki? Bingi olwaleero tugenda biwulira. Mwami Museveni Yoweri Tibahabulwa Kaguta njagala tuddeyokko mu kalulu we yali mu campaign ng'akyali omukulembeze wa UPM. Abamukumwe muyinza okuba temuntegedde. Oyinza n'okwebuuza yiwa NRM ate UPM bye biki? Eyo ye UPM gye yavuganya mu kalulu ne DP ne UPC n'ekibiina kye n'ebibiina ebirala. Tugenda bitunuulira. Mwami Museveni bw'abanga atunuulira ebyaliwo mu kalulu ako n'ebiriwo olwaleero kyakuyiga ki kyafunamu? Baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero kanve mu katambi kano nzije twolekere ebigambo nga bwe bizza olunaku olwaleero. Tibasasula n'aba police. Era n'obujulizi mugenda bulaba mu kooti nti jangu sebo nkube nkuwe kino. Kasita tugenda mu kooti mugenda kubiraba. Naye ffe kye tunoonyaamu tufune gye tulaga nga demokrasia like afunye enkyukakyuka, tufunye amateeka amapya, buli muzannyi agenda mu byobufuzi ganaatambulirako. So ekyo kyennyini ky'oyogera si kituufu. I'm sure nawe okiraba bwe nkikunnyonnyola. Tewali ngeri ki
gye bakubamu omuntu mulala n'ogamba nti nze nfuna obululu nga Nambi nga mufunirawo because bagenda kugamba nti bakubye bali olwanze era nze ngenda kuluzinga obululu. Ekyokubiri bali bagenda kufuna sympathy. Waliwo kye bayita sympathy vote nti mubakuba kitiisa abalonzi kuba nabo bagamba nti abo bafiirwa obululu mukanga abalonzi baabwe. Nze kyemba kubira omulanga bw'aba nabo tebamatidde bajje banneeyungeko petition ngisayininga essaawa yonna bajje banneeyungeko bagende nabo baleete because nze nga Nambi Farida sikkiriziganya na muntu yenna akijjanya muntu mulala sikikola nze siryawo nti njagala nnyo okulaga abantu eryanyi no sikkiriziganya ku kijjanya bulamu bw'abantu n'ebintu byabwe era sikikkiriza era sikikkirizako ddala. Oyo ye mukyala yavuganya ne kanso Luyimbazi Nalukoola lunaku olw'eggulo bwe babadde mu muzikiti eWambogo. Omukyala ono yalabise nga yakkiriza defeat ne bw'abanga avudde mu bantu alaga nti ali willing ogenda mu kooti okuwera ennemba ne Nalukwago Luyimbazi Nalukoola. Nina ekintu kye njagala okukubira ttooki wano nga tetunnaba nagenda wala. Omuwala ono taata we ye Kigongo y'omu ku banene ababedde mu gavumenti ya Mwami Museveni. Naye ebimu ku ebyo by'olina okumanya omukyalo ono abadde tabeera kawempe. Omukyalo ono baleeta muleete era n'apangisa ofiisi okuliraana ku muzikiti eWambogo. Bannakawempe tebamumanyi naye olw'okubeera nga taata we w'amaanyi, taata we alina obuyinza mu NRM, yaleese omwana we mu kalulu. Akalulu akaviiriddeko abantu okumenyebwa emigongo. Akalulu akavuddeko ng'abantu bafunye obuvune bwe batagenda kuwona leero. Tebakomye awo newankubadde nga bakozesezza buli kika ky'amaanyi mu kalulu baabawangudde. Ne wakati mu kalulu bakulaga nti tebaagala kulangirira yawangudde kubanga si wa NRM. Kye tusuubira oba kye tulowooza abamu ku ffe nti eyo munda eyo mu bisenge byabwe waliyo n'omuliro ogwakirayo nga babuuza mwakkiriza mutya muwala wange aleme kukola ki? Aleme kubeera nga tawangula. Naye kino njagala nkikuweereko example. Tukeera ku makya wakati mu bulumi abantu ne bakubwa ne batulugunyizibwa ne bawambibwa ne babuzibwawo mu mbuzibwawo ey'obutujju ey'obumenyi bw'amateeka ng'ababatutte ba byakwerinda naye nga babatutte ng'abatujju. Tutunuulira omuwala ono. Oyinza okuvaayo gwe n'ogamba nti obusungu temubuteeka ku mwana mubuteeke ku kitaawe. Naye omwana omuwulidde naye byayogera byebyo. Nenzirayo nkusikira ekifaananyi nti bantu mmwe abali mu buyinza olunaku olwaleero olunaku lugendako era ku makya nga temuli mu buyinza oyimirira eyo olw'okuba gw'oli ddaala ddene n'olagira n'oteekawo ebiragiro abasirikale bakkirire wansi bakube abantu emiggo babawambe abaana b'abantu bafa ne mubatta mutulugunya abaana b'abantu ne bakomawo nga tebakyatambula ne bakomawo nga tebakyalina kye basobola kukola abemunyiza amaka ne muganyiga abaana nga ne bakomawo nga takyasobola na kuzaala mwana ng'ebitundu bye mwabinyiga. Naye kasita bakwata ku bammwe ne mutulukusa amaziga nammwe ne mulyoka mujjukira nti nammwe mulumwe muli bantu. Tunuulira omwana ono owa Kigongo eyajja mu kalulu ye nga bwe yamala okulonda n'ava ku polling station naye ali wakati mu bantu ajja ku mativi ajja gyembukana n'amamwa agamba ngenda genda mu kkooti. Tetunuulidde bulabe bantu bw'abatuusibwako. Akugamba nti bano ab'opposition beewamba
ne balagira poliisi ebakube. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo ne bannamawulire nabo balagira poliisi ebakube. Njagala ku nsonga eno gikkaatiriza bulungi. Omuwala amanyiddwa nga Martha ndowooza kanfune bulungi kasooka tuzanya akatambi kano then nzije nnyongerezeeko. Mwe nnambyo weenaalemu gwe baaleeta bw'oba oli musiraamu ng'osiiba ng'ojja ku TV mbu wawangula genda olye emmere tosiiba. Genda otufaanane ffe balutamaguzi abali mu kulya lumonde waffe. Kubanga reality ogimanyi ne buno obululu olusaavu bakubbira lubbire. Gwolowooza gyati eronda gye mwaleeta mu kalulu. Gyati eronda. Bana bavuka bwe mwatikanga mu bimotoka by'amagye eby'omuntalo balonda. Kubanga ffe twabagamba eno crowd gye mwalaba basombedde mwami Museveni kulaale ye twabagamba nti that is an artificial crowd. Eyo terina kyegenda mukolera kuba aba basombye oba avuwazza banansi bawulira omutwalo ne bagenda n'osomba bala DC bonna olukunkumulirwa la DC lulonda lwe bateeka wali. Oyo Honorable Lutamaguzi Semakula. Kye njagala okwogera kyangu nnyo. Njagala tujje ekyokulabirako. Mbadde ntunuulira okuziika kwa mwana muwala gw'olaba ku screen. Ye Martha yafiiridde ku club emanyiddwa nga erinnya siryerabira Mezo. Club emanyiddwa nga Mezo yafudde. Ndabye ku butambi obw'enjawulo. Bwe ntunudde ku butambi according kunze omwana ono asobola okubeera nga yafudde biragalalagala. Okusinziira ku butambi siri sure. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye kino. Omwana wa Kano Sam Mulaari yafudde. Ono okusinziira ku information munene nnyo mu operation Wealth Creation muwi w'amagezi eri General Museveni ku nsonga za sports. Ndowooza bwe kiri kozi wano batugamba nti identified as Kano Sam Murari, the presidential advisor on sports. Mwala we yafudde. Mbadde mutunuulira ng'ayogera. Katonda ebigambo bimulema okwogera. Kino kitegeerekeka ku muzadde. Kino kitegeerekeka ku muzadde ng'ofiiriddwa omwana wo. Omwana we abadde muto. Yazaalibwa 2022. Juzi wano afudde 2025. Ku myaka 23 yamaliriza university mwaka guwedde. Ne ku byempulidde ono omwana abadde n'omulimu ate nga mulungi. Kitegeerekeka lwaki abadde n'omulimu nga mulungi famire gy'avaamu. Taata we alemereddwa okwogera. Katonda alemererwe. Era speech gy'awadde agimaliddeko mu maziga. Bannange kiruma okuzaala omwana n'atuuka nga yakamala university n'afa. Watuukidde mu kiseera eky'okuyamba. Kiruma. Era omwana Mukama muwummuze mirembe. Naye wano wakulu taata abadde ayogera akaaba afiiriddwa muwala we. It's understandable. Naye njagala kwebuuza. Bano bataata be bakuumidde gavumenti be bakuumidde mwami Museveni ali mu kutulugunya abaana b'abazadde abali eyo abakaaba bangi. Oba ntegeerekese kye njogera. Taata w'ono omwana mu busungu be bamukuba kuuma gavumenti. Ekaabiza amaziga abazadde. Ekaabiza amaziga abaana. Naye nga tebannakwata kuwo tomanya bulumi bwa mwana. Abazadde bakaaba amaziga eyo. Abaana bakaabira bakitaabwe abatakyalabika. Naye nga ababikola banyumirwa kubanga tebannabakubeerako mu situation, tebannabakubeerako mu mbeera nti omwana waabuli abuze. Abirowoozeeko ddi ebyo. Ng'omwana we yabulwa ekyokulya asasulirwa fees amusasulira mu budde, buli kimu akikolera mu budde. Kale mmwe bye muba muwogana abatabiwulira.
Ntunuulidde omusajja yasoma training yagikolera simanya South Korea simanya North Korea naye ng'ali mu kukaaba ku mwana we. Njagala pain eyo si mu bubi. Mugikwate wadde omwana wo ye tebannaba mucunya tannaba kutuukako buzibu. Mugireflecting ku bulamu bw'abazadde abali eyo abaana baabwe be mubuzaawo. Tuula wansi ng'owuwo tannaba kutuukako kizibu weebuuze. Nti abaffe ne tuwamba abazadde bo tubaleka tutya. Bannanga abaana b'abantu be tubuzaawo b'abaana baabwe tubaleka tutya. Bino temubirowoozaako. Kyova olaba nti omwana ono bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno abantu baamunakuwaliddeko kyokka bwe baategedde nti kitaawe w'amagye buli muntu n'alyoka ajjayo obukaawu. Buli muntu n'ajjayo obusungu. Era bw'otunula mu comment section tewali busaasizi. Lwaki tewali busaasizi? Kubanga kitaawe bakizudde w'amagye. Ow'amagye tetukakasa niye be bamu. Kuba kakati bw'otunuulira ono omusirikale n'ono omusirikale tomanya mulungi na mubi. Buli musirikale kati bannayuganda bamulaba mubi tetumanya oba ono mulungi oba mubi. Naye ne kino ne kijja nti kale omwana we waali mulamu ye bwe yandikuze kale bwe yandituuse nga yeetaaga ekifo ng'ekyono Nambi bwe yandituuse nga yeetaaga obwa MP ng'ono Nambi owa Kigongo. Kakata Nambi tatunuulya na musaayi gwayiika tabiriiko. Tatunuulya n'abantu baatuusibwako buvune nga tebagenda kuddamu kubeera kye kimu mu bulamu bwa bulijjo tabitunuulira. Alowooza baamubba obululu. Kakati ekibuuzo kijja nti omwana w'ono kano Saamu abakubanga yeye nga yazze okwesimbawo taata we teyandikubye bantu bamenya migongo ng'ono kati abantu abo bayimirira ne bagamba nedda bano abantu n'abaana baabwe tetubalinaako busaasizi. Bano abantu n'abaana baabwe tetugwanidde yadde obbabeerako n'ekisa abaffe eggwanga no we lituuse. Wakati nga kano omwana we avuddewo kino kibi nkiddamu kibi. Naye gwe kwegamba enkyukakyuka etandikire ku ggwe okugamba banno bannaye tuleme kuwamba abantu. Bw'oba tobiriimu bagambe bane temuwamba. Temutta bantu b'abandi kuba gwe otegedde obulumi. Abalala tebannaba kufiirwako tebamanyi bulumi bwa muntu omwana wo ng'agenze. Nambi ebyo bye bivaayo njagadde tujjewo ekyokuyiga ekyo. Nzikiriza nga tuwunzika emboozi eno eya Nambi tugende wa Honorable Nambooze alina byatugamba. Yafunawo ana mu 7 bo ne bafunawo 7 katugendere ku ekyo. Mwami Nalukoola yafunye obululu omutwalo gumu mu 7 mu 7 n'obugwamu yono omukyala n'afuna 8. Yes. Kati katugambe nti zino polling station 15 yafunye obululu buli wamu 7 n'olwekyo yafunyewo obululu 8 mu 5. Zonna muwadde 7 Nalukoola muwaddewo 47 n'olwekyo yafunyewo obululu nga 7 mu 5. Gendo oddire 8 mu 5 gagatte n'8 oddire na luno 7 olugatte n'ogumu n'akasambu labo Nalukoola n'asigala tawangula naye nga wabadde yamusinza obululu nga 9 wabaddewo possibility yonna ey'omukyalo ono ofuna ku polling station zino obululu 7 teriiyo. Naye ne bwogendera mu kyabulimba kyabwe ne bwogendera mu kirimbo kyabwe kubanga laba wano we bafunye obululu 7 ku makya batwalawo ballot papers 9. Kumacha batwalawo ballot papers ki ab'ebyokulonda 9 bagamba yafunyewo bululu 7 fene tufunana mu 7 bwe bululu 7 mwana mu meka mu 7 naye ate ebyajjidde mu boxi nga biraga nti wafiseewo bululu 7 nga tebukubiddwa mu bululu obwafiseewo wali mu butabu bululu batwala obululu 9 batwalawo obutabu oli naafunako 7 mwene mufunako 47
naye mu box musigadde mu obululu 7 obutali bukube obutakozeseddwa nga kiraga nti ku polling station eyo byonna ebyakolebwa byali ku bululu 12 nga kwekuli obwafa kwekuli obwali spoiled kwekuli obwa Nalukoola kwekuli obwa Nambi n'abalala 8 awamu obululu 12. Bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala ne bino nabyo mbikuwe. Fred Mukasambidde ayina ekigambo kyakozesezza nesimanyi oba ono omukazi wa NRM akitegedde oba takitegedde. Agambye bw'ati, amugambye nti okubba eŋŋoma kyangu nnyo. Mpuliriza, okubba eŋŋoma kyangu nnyo era osobola ogibba, newa w'oba ogenda ogikubira oyinza okuba tontegedde. Kitwale bw'oti nti osobola okubba eŋŋoma okugijja awantu n'ogitwala gy'oyagala, naye oluvannyuma lw'okugibba ogenda gikubira wa? Statement eno kyebadde etegeeza nti NRM mwakola bye mwakola mu kalulu k'e Kawempe ne mwagala okubba, mukubye buli omu, naye results ziri ki? Results wadde buli kimu mukikoze ziri ki? Wa NRM yalabiseeko nga ataddeko smile gye sirowooza nti ya buntu bulamu. Stealing a drum is very easy. The problem is where to beat it from. Because you see... No. and nobody has stolen any drum. No. Because my sister here still continuously needs help. Because you are petitioning to obtain justice against who? Because it is your affirmation here, even here on TV, that you don't know succinctly what happened. You were told. For you, you voted peaceful and left. Now, the person is serving you with such information. But first of all, find out the objective reasons that is making it a logical necessity for them to either inform or misinform you as such. Because that will be hearsay and generally not admissible before courts of law. Number two, if there was a disruption, in your opinion, by a person is unknown, how dare you even begin to think that it was in favor of any other party? Now, the kind of justice you are seeking before courts, have you included the particulars that took place against candidate Nalukoola, for example, throughout the campaign process? Have you also indicated, so that now we know that you are a representative, you are the saint, trying to obtain justice for the whole preparatory processes of a campaign in Kawempe North? She's seeking justice. Maybe. Against who? Against who? Oh, you're afraid. The problem is where to beat it from. Mbidde. Because you see... Gamazo tuwe ebigambo ebyo. Tufune ebigambo eby'omusajja omu. Nobody has stolen any drum. Mwami Museveni. Bw'obanga 221 my sister here still continuously needs help. Because you are petitioning to obtain justice against who? Because it is your affirmation here, even here, on TV, that you don't know succinctly what happened. In fact, you voted peaceful and left. Now, the person is serving you with such information. First of all, find out the objective reasons that is making it a logical necessity for them to either inform or misinform you as such. Because that will be hearsay and generally not admissible before court of law. Number two, if there was a disruption, in your opinion, by a person is unknown, how... Mwami Museveni, singa banaakola obukode bwe bakozesezza e Kawempe mu by-election y'e Kawempe, Buganda eyinza obadda mu ngalo. Bano bamobilize ba NRM. Mobilization gye bakoze mu Buganda bukyanga akalulu kaggwa. Yabaddemu kuwamba abaana ba Buganda, kubasiba, kubateeka mu kooti z'amagye, okitegedde. Ebyo bye bakoze ebyo, bwaba nga baagala identi NRM 226 Buganda bagirina bagenda gifuna. Kuba bakoze bulungi bebe. Banyikize.
naffe ffenna mujjenge no ku radio mutuwambe mukube musune mwocheyo kyenjo kyo obuwagizi mugenda bufuna mu Buganda mulabe nti ekyatuviirako luli mu Buganda okutokuba kyali ki okitegedde twali tugenda mu kalulu nga kabuza ennaku ntono ne tukwata Kyagulanyi okitegedde abantu 10 ne bafa mwali musuubira nti ffe tuli bajega nnyo tuyimire ku malaalo gaffe nga tuziika abaana baffe gwakimanyi nti abaana bonna abaafa 10 bonna baziikibwa masaza ga Buganda 18 ewamma baatwala emirambo emeka ngena onalibala ningena mu omuzindaalo atubuulire nti mu kwekalakasa kwa Kyagulanyi nga bamukutte eruuka 19 Bunyoro region yafunako emirambo emeka okitegedde Nankole ne Karamojja nawa okitegedde baana baali baana baawano kakati ye Mwami Museveni yali asuubira titugenda kusinziira ku ekyo olw'okuba nti assa abaana baffe tugende mu box tumutiikinge twali tulina kukuba tuli mu nsi nga gavumenti erabwanga entemu babuliridde nze abakooye naye temukoowa mumbulire wallahi bangi bakuze bagantiseka abasajja batemu naye nga abasajja abatemu nga ddala ani mukulembeze eki eyandyagadde atendebwe n'ekyo ekitendo basajja babi nga nabamu aboogera ebyo bawangalana ng'olyaga tutubabeeramu naye basajja si balungi really lwaki toli mulungi nga gwe mukulembeze waffe bw'otubeere mulungi mu kiseera ng'otukulembera otutuma ki mu kiseera ng'embeera ekyuse taata bamaama tubayise bulungi bamaama tubayise bulungi babamaama abaana sabala batusaasirire bakyala bafalla basaasire bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza nkwolekeze akalulu k'ekawempe era nkwolekeze akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa munnamateeka Simon Mujenyi Byabakama olunaku olwaleero waliwo amawulire agasaculeetinze ku mitimbagano ku bikutu egy'enjawulo mu bubaka obubadde ku bigambo bino babadde bagamba bwe bati nti Simon Mujenyi Byabakama avuddeyo n'ategeeza nti tebalina nsimbi za kuteeka kansolo y'Embaazi Nalukoola mu National Gazette era nga bagamba nti babadde okusinziira ku bigambo bagamba nti kino tebakikola lwakuba mbu balinda Mwami Museveni abagambe bamuteekemu kino bakyewakanye kubanga abantu babadde bagamba nti Simon Mujenyi Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda bandibanga balinda biragiro okuva eri Mwami Museveni wabula abyegaanye mu kubyegaana n'agamba nti tebalina bubeezi na kasente kagenda kuteeka kansolo y'Embaazi Nalukoola mu gazeeti. Bannange omulimo gw'Electoral Commission ki? Electoral Commission kwe kuteekateeka akalulu roadmaps okutuuka we kabalibwa ne balangirira. Bwe balangirira automatically gwe balangiridde aba afuuse mubaka. Automatically aba afuuse mubaka. Wabula Simon Mujenyi Byabakama batugamba nti omubaka bwe bamulonda by election kyetaagisa wakati wa wiiki emu bwe wabeerawo ebitaataaganyizibwa wiiki emu ebeeramu bino wammanga kubeera kunoonya kalulu kubeera kuŋŋaanya kalulu n'okkabala n'okulangirira biina okuggwera mu wiiki emu n'essaawa 48 abaffe tuli mu wiiki namba tumalako ssaawa 48 baganya okuteeka kanso y'Embaazi Nalukoola mu National Gazette. Ffenna tukimanyi nti baagala kuwaabira kansolo y'Embaazi kyokka okumuwaabira balina kusooka kumuteeka mu gazeeti kyokka ano basobola okutwaliriza obudde era ndowooza kye bali mu kukola wabula wansi ataddeyo Mugenyi Byabakama Mujenyi agambye bw'ati agambye aba NUP abawulira nga mwagala ku papa mulayize Nalukoola kyangu nnyo musonde ssente tumulayize
oba bwe muba temusobola kusonda ssente mumutwale ku kitebe kyammwe ekisangibwa Kavule mumwerayirize. Ebigambo bino bya intaneti. Nkyeddamu noonyeza ku mikutu egya Electoral Commission ndaba oba kwekiri sobodde kulaba kyonna kye bawandiiseeko. Naye of course ebintu bisooka mu ŋŋambo allegations ne bifuuka ebyaddala. Now tulinde tulabe. Kanso Luyimbaazi Nalukoola abasajja tebaagala mulayiza. Tebaagala kumulayiza. Zikiriza tuve mu kana akatambi. Then nzije nkwongereyo. Bikyali bingi beeyina okuwulira. Njagala ompulirize bulungi. Nabagambye tugenda kuboola buli n'okuboyikotinga buli awagira NRM obutakola business tumuwagire. Kabeere mutegesi wa bivulu, kabeere wa dduuka, kabeere mulimi, kabeere mulunzi, kabeere musuubuzi, ku mitendera gyonna ebintu by'abantu abo tubiboole. Kubanga bamala okutoplesi nga bamala owagira omutemu, ate ne bajja nga okubaawo bayina be balina okugyamu akasente. Mu byalo byammwe eyo mumanya abantu abo balina amaduuka, naye musigala mugenda mugulayo. Mumukwana akeedi ezo muzakeedi akeedi ezo ebikyalakyala ebiri eyo bitudde ebiri mu maduuka kibeeraawo byefaanana byonna. Ekyo nkikubuulira. Tosobola kuŋŋamba nti wabulidde omuwagizi w'NRM. Abasinga tebabula omutunulira bwoti n'ogamba ono kabano. Abantu abatoplesi nga beefaanana. Oli ne waaba agattako bugasi tuboyikotinga bizinensi zaabwe. Abalanga bano abawoza busimanyi tulanga ne bawa ab'NRM balangira. Bizinensi zaabwe tuzirumbe tuzikube. Tandiko wa boda, owa takisi, omusuubuzi, omulimi, omulunzi, tulina okutandika campaign eyo. Tugenda okutuuka mu 2026 nga twatandika dda. Nga Munnayuganda yakitegeera dda. Toyina ngeri gy'ogenda kuwagira mu muntu ng'ate yawagira abakutemula. Kyokka gwe bw'ofuna akasente gy'ogenda gy'ogula ebintu. Muzakeedi eyo, mu biduukaduuka eyo, abantu abo gye basinziirira ne bateekayo bikyala byabwe ne bibeera eyo ne bituula. Gwe n'ova eri era n'osigala ng'ojja okitunulidde bw'oti ng'okirabira ddala si bantu bankyukakyuka kye kisooka ng'okirabira ddala. Beebo beefaanana. Yes. Beebagobye bannammwe mu busuubuzi. Obusuubuzi ne butafuna. Kubanga b'ebintu byabwe bayisaawo biyise. Gwe baakuteekerako emisolo. Osegedde egikunyiga. Bo balina connection yakuba bukubi ssimu. Gwe ne bakugoba mu business bo ne basigala nga bafuna. Ate bw'ogenda okugula ebintu ate era gy'osibira. Mu bitunuulire okiraba mu fesi n'ogaa kino sijja kigulako. Abantu bajja kutuuka nga n'ekifaananyi ky'enkyukakyuka ayina okiteeka mu dduuka bw'aba anaatunda. People power akabonero ayina okukateeka mu dduuka. Naye ssebo osangayo ebiduuka nga ssebo birimu ne Museveni. Gwe n'osigala ng'ogenda ogula. N'ogenda n'otuula ku piki eriko Muhoozi project. N'osigala ng'era otuula kuwagira oyo. Nga be batutulugunya. Nga be batubega. Nga be batutta. Munnayuganda bwe tuba tetutandise. Na mbeera eyo abantu bano bagenda tukajjalako bagenda kuvangayo batukube kubenga. Nalabika Violeta. Simanyike ka Violeta. Nga kambadde NRM kambadde Museveni. Gwe naawe ezo sente making sure nti bakuwa ezimala. Kubanga tugenda kutuuka nga naawe tukukola ki? Tukuteeka buteesi wansi tetwagala bawagizi ba Museveni. Tujja kussa mu ttuluba ly'abali babbebekulu. Ekyo nkikubuulira mwe bu Violeta. Simanyi Violeta ovudde wansi. Bannayuganda bakuwagidde. Mu mbeera enzibu. Sitole yo nagiwulirako nga eraga mwali bubi nnyo. Kyokka olina batemu b'ozunga nabo. Mwana bantu mmwe. Mugenda kutwetikka naye nga mutwetikkira bwereere. Ng'amazima amatuufu tulina okunyiigako bwe tutanyiiga. Bano abasajja bagenda tukajjalako. Walabye maapu ya Uganda. Nga ne Buganda teriiko. Ate va ku Buganda. Katemba gwe bazze batukola mungi. Ne batugumbula abantu baffe buli lunaku. Gwe n'osigala nga okola ekivulu abantu ne bayingira. Ate n'osigala nga oyamba nga weeyambaza ebikofiira by'aba Museveni. Bantu mmwe.
nkubuulira mulina okusooka okwetereeza nkubuulira tugenda ku boycottinga buli omu. Oyo ye muyimbi amanyiddwa nga Violeta. Ebibye sigenda biddamu Wumalu Kiseka abimaliriza. Be tugenda mu maaso n'okubeera nga tulaba ku screen be bakyala b'omulembe ogwo mu mwaka gwalinga gwa 1970 wakati nga Mwami Museveni afoominzeewo kye yatuuma UPM, Uganda Patriotic Movement, ekisinde eky'ebyobufuzi. Kino akitondawo nga Uganda egenda mu general election eya 1980 eya 1980. Akalulu kano abaali ab'enkizo mu kalulu kano mwalimu Dr. Milton Obote ng'ayimiridde n'ekibiina ekya UPC. Mwalimu Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ng'ono ayimirira ku kibiina kya DP, Democratic Party. Wano mwalimu omuvubuka embulakarevu mu biseera ebyo nga ye Mwami Museveni ng'azze n'ekibiina ekya UPM, Uganda Patriotic Movement. Nga bwe tulaba bwe balina piraawo Patriotic League of Uganda, kakati eno yali UPM, Uganda Patriotic Movement. Mwami Museveni bwe bamusabula akalulu kano kwe kusalawo okwesogga ensiko. Wakati mu bantu abaali bavuganya Mwami Museveni yafuna akalulu kamu. Newankubadde yafuna akalulu kamu, eyafuna akamu yafuna obusungu. Na obusungu ne butumbeera n'okusinga kuba Paul Kawanga Ssemwogerere eyafuna obuwerako kuba yakwata kyakubiri. Eyasemba yanyiiga nnyo n'abaka emmundu n'ayolekera okulwana era ng'agamba alwanirako Ssemwogerere kufuna buyinza obwali bumubbiddwako. Leero yakajjadde mu buyinza. Ndeese akatambi kano n'ensonga bbiri. Njagala otunuulire kampeyini za 1980 eza 1980 ne kampeyini ez'olunaku olwaleero. Kino kituzaayo ne tugamba nti bano abasajja bajja ne mission kossa n'ebiruubirirwa ebigendererwa eby'okuzisa ensi eno. Tebaali balungi in the first place. Lwaki nkugamba bwe nti bw'otunulya laale za 1980 ojja kwesanga nga eyali president mu biseera ebyo Milton Obote we yakubiranga kampeyini nga bw'avaawo owa DP Paul Kawanga Ssemwogerere wakubira. Bw'avaawo omuvubuka omuto eyali azze mu byobufuzi Yoweri Kaguta Museveni nga naye waatuula n'akuba campaign peacefully nga tewali amugaana. Laale ye neggwa bulungi nga tewali amukubye tiyagasi bassebo ne bannyabo yaliwo ebiseera ebyo naye nga tewali amumukubye. Ne batambula peacefully ne badda eka n'enkeera ne babukeereza nkokola ne badda bakole campaign. Njagala weebuuzeemu ekibuuzo nti Museveni ow'ebiseera ebyo Museveni ow'ebiseera ebyo olowooza singa yeeteekako mu bigere bya Besigye ne Bobi Wine leero ebiseera ebyo nga yakkirizibwa okkuba laale n'ekyenjagala gwe otunuulira mpuliriza nti Museveni w'ebiseera ebyo bwe yeekwata ne yessa mu biseera olwaleero bannabyabufuzi empisa gy'abayisaamu. Temulowooza nti kino kigenderere we yakubiranga laale teri yamukubako teri yamunyegangako noonya kaluluko ebyo nabyo biggwe. Naye olwaleero tumaliriza presidential candidate ng'ava ku nomination Bobi Wine
ne bamusika amakoti bagayuzizza kampeyini negenda okuggwako nga mubadde mukufa kwokka abalemadde nga balemadde abali mu makomera nga bali mu makomera naye nga ye we yavuganyizanga bino tebyaliwo. Mwami Museveni weerowoozeeko singa gw'obadde mu kalulu ka leero nga naawe bakuyisa bwe bati kuba gwe tebaabikuyisa. Bobi Wine oba abakuvuganya Mwami Museveni bye bayitamu bikaluba to the extent nti biteeka obukyayi ku mitima. Oli n'atuuka n'agamba bwe ndikwata obuyinza bino bye mukola abantu bwe balikwata obuyinza tebajja basonyiwa naye ng'obutabasonyiwa buva ku mmwe kennyini. Nkiddamu abantu bali mu kumera obusajja obuwanisa amajambiya bukutte n'ensululu ku mitima naye nga mmwe mubuleeta mmwe mubireeta. Abantu bagenda bafuukira ekizibu wande kubanga gwe tewakoppa birungi wakoppa bibi byokka. Tosobola kubeera nga gwe pooka wanga semwogerere yakuleka Obote yakuleka wadde yakunyooma naye nga abakuvuganya bino by'obaagala kyokka n'oyagala otulage nti guno mulembe guzuukuse mulembe gw'abayivu mulembe gw'abategeera nedda guno mulembe gwe tulimu gwe gw'abajega ng'abajega abasinga obukulu tebakoma na ku bujega tebategeera be bakuwa amagezi n'abakwetoolodde kubanga ebimu obiraba naye bisinga bakulimba. Mu kyasa kya 2000 twandibadde tetuli ku levo ezannya byabufuzi nga akuvuganya mulabe akuvuganya otamutte akuvuganya owamba muwambe akuvuganya omukola by'oyagala guno omulembe si bwe twandibadde. Nzikiriza tuzanye katambi ka Mwami Museveni mu biseera ebyo bwe yayogera. Yali akulira ekibiina ki UPM Yoweri Museveni naye yakuba olukuŋŋaana ku State Square era bino bye byaliyo. I have justice for forming a new party is that we want to solve the missing link. Where is the missing link? What's wrong with Uganda? There's that question. What's wrong with you Ugandans? You're always in crisis. You're always in trouble. What's wrong with you? So we want to answer that question. UPM also believes that ultimately the people, the population, are the ultimate guarantors of their own freedom. Era UPM ekkiriza nti abantu ababulijjo bo bennyini be balina obuvunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga lyabwe. For this reason, we have said in the past and we say again now that we should start a system of building a national reserve system, either as militia or as another form, depending on circumstances, but to ensure that the ownership of the gun is democratically controlled. UPM, 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 UPM. Mwami Museveni, funamu ku kisa, funamu ku nsonyi, funamu omutima, ddamu ka sense of humanity ku lw'eggwanga,
lwaki nkugamba bino oba lwaki mbagamba bino bwe kibanga buli mutendera mugutaddeko amaanyi bwe gatyo ne n'olabayo abakazi n'abasajja nga tebafaayo butyansi bwefugibwa tebafaayo ku biki bigenda mu maaso oli n'omulaba nga tategeera completely ali mu negative kutegeera n'ayimba muzeeyo tuwadde eddembe muzeeyo tuwadde biki n'omubuuza ne muganda wange otegeera bulungi omutwe gwo gwetegeerera naye muzeeyo atuwadde eddembe n'omubuuza liriwa naga akati gwe baakuwambye n'omubuuza neggwe oyagala bamale ku mpamba otegeere nti eggwanga oba oyagala ffe okulwana tusooke tulinde bamale okutwala natunuulidde akalulu k'ekyambogo nga era congratulation NUP Kongs ekyambogo wa NUP yawangudde akalulu naye oluvannyuma lwa byonna ate poliisi yazze ng'eyagala mukwata poliisi yazze ng'eyagala mukwata kyokka ku levo y'obwa-MP abantu balemedde omwana ono ne ku levo y'obwa MP otunulyanga nalukoola ku nomination kwe baamukolerako emikolo egisooka ne bamwaniriza mu geemu y'ebyobufuzi ku opposition bigenza okuggwa n'okulangirira kugaanye owakyambogo bamulangiridde ne kankuwe ku byabaddeyo ng'abaana banne bayizi banne batoba omusesemya ab'ebyokwerinda era ne bamubasesemya okumanya Uganda ya kisiru ne Rebecca Kadaga avuddeyo ne yeebuuza how did you plan a by-election without planning for gazettement muyinza mutya okutegeka okujjuza ekifo kya parliament ne mubanga temwategese engeri yakukakasaamu oyo anaaba awangudde Rebecca Kadaga yeewuunya agamba biki ebigenda mu maaso mu ggwanga kwegamba Uganda yafuuka ekintu ekitategeerekeka ekiri awo ekitagasa mu ngalo z'abantu ate abaagala otulaga nti bo balungi nnyo